abanoonya ku Bukedde TV nga bawagiddwa Reham WhatsApp. Feel it within. Mikono janga balungi mbaniza nyo mu programu ene nganze eyabanoonya bane mukulike eyo naje mbadde mu bikujjuko ewo mutanda bane yawangale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye agala mubeere n'amaka malungi agalimu essanyu n'olwaleero era nzize nga mbaleetedde baana bawala ne mwana mulenzi mwe bannaffe abali abagala okwewangulira musobole okwerobozaamu mulabe nti mutereza embeera kankujjukizako katono nti programu eyo batuusibako bannaffe aba Reham WhatsApp gwe munnanga anoonya bwekwatako okunywa kano buli kimu kijja kuba kiteredde buli kimu kijja kutambula bulungi. Amanya gange Nayiga Florence nzalibwa Ssembabule kyalo Kakoni ndi mukyala akola emirimu gyange ndi mulimi n'emyaka ntambuza 37 ngate mutefu yoke mwagale jagala mutwale wange Obira ludda wanya Ssembabule kyalo Kakoni. Kakati nsonga ki ekulwaliriza okujja ku Bukedde TV? Ensonga empaliriza okujja ku Bukedde TV se neetaaga omubeezi yati oyo tandikira ku myaka 4 akudda waggulu saagala aweza 10. Kati bisanyizo ki byalina okuba nabyo? Ebisanyizo byalina okuba nabyo ekisookera ddala nga atya Katonda, ekyokubiri ng'alina omulimu ogw'enkalakkalira gwakola, ekyokusatu nga muntu mukkakkamu. Gwe ku byonna biki by'oyinako? Byonna mbirina. Ndi mukyala mukkakkamu, ndi mukyala atya Katonda, ate ndi mwetegefu omuwa ekitiibwa. Obulamu obukuumu otya era obusanze otya? Mu kusoma okubatizibwa baali banjigiriza obusisita nga bansomesezza obusisita kati nga kye basookerako kugumiikiriza. Kati ekyo saakifunamu buzibu, nafuna okwetamwa mutima, abaami ne bantama nnyo. Ekintu ekyo sikisanze mu buzibu mu ekyo, naye olw'okuba nti kya butonde mpulira kati nga ntuusizza ekiseera ekyetaaga. Bansazeewo okujja ku Bukedde TV. Njagala gwe era gwe buweka yenda tolina mabanja Ssembabule abasajja bali batya ab'Essembabule? Engeri gye nalwa ennyo mu kibuga nange mbadde saagala nnyo kyalo kyewala de gye nzaalibwa. Kyogamba oli mukoowu? Siri mukoowu naye ekyalo tekibeerekamu nga tewakimanyiira. Era kukyusaako. Kakati musajja ki gw'otandyagadde kujja gy'oli? Omusajja omutamiivu, omusajja omutambuze, omusajja atasobole kumanya nti kumpa kitiibwa bannange tatawaana. Bamba njagala omuntu afaayo kuba nange mbanja kufaayo ku bulamu bwe naye afeeyo ku bulamu bwange. Kyoteeseteese mukolera kinga gwe? Omukuuma naye ankuumye. Ate nagamba nti ngenda mugulira mmotoka sirina ssente. Nze saagala agenda kuŋŋamba nti ate leetayo akakadde nange ndeeta akakadde tukole embaga. Njagala omwami nga wakunyanjula wakumpasa
tukola obufumbo bwaffe nga butukuvu buli omu akuume munne mu kiti ekyo paka Mukama lwali tujjulula. Kati oteeseteese muzaalireyo nga bameka? Okuzaala munnange kisa kya Mukama, baana baatuwadde be tunaaba nabo Mukama baana basazeewo. Kakati obufumbo ogenda bwesigamya ku ki? Genda butambuza otya? Ebyobufumbo mbimanyiiko kubanga bwe nkugambye nti nali nfumbiddwako, mbwesigamya ku Mukama kuzina amazima n'okwegendereza munno. Omukwano mbutuufu gwongulina kubanga mbutuufu kyo sikyayibwangako musajja naye munnange ekyo kyajja akisidentale ekyabaawo saakanya kyamukyusa munnange oba bimindi simanyi naye nga omukwano gwo mbutuufu ngusobola naye era ne bwontunuulira kituufu ndi romantic. Njagala mutwale wange mubazadde bange bamusime. Bwe kuba kuzaala nja kuzaala nsaba Mukama nzaale na balongo kuba ate nze nzaala ebyana birungi biba n'ebiviri nga biringa bizungu. Tekirungi nzaala ntabula, nzaala ebiwala nenzaala ebirenze. Nina basatu abawala, muwala omu abalenzi babiri, naye butuufu birungi ne bwoba obirabye. Omusajja wange gwe mba nfunye maama mukwatanga wange nze kasagala mukwatirako ate era tekisoboka kuba omukwano gwe mba mulaga gwa. Kati abakweteza bakufunye bati? Enamba yange eri 0 7 8 8 6 7 7 6 Amanya gange nze Kitali Geoffrey, nina emyaka 25 nga banzaala ku kyalo ekiyitibwa Vumba Busaabaga. Noonya omubeezi nga mweru sisosola ggwanga lyonna okutandikira ku myaka 23 paka 40 omubeezi gwe njagala. Kakati mwana mulenzi olina emyaka emeka? Nina emyaka 25. Ono obisobola? Njabisobola sebo, ndi mwetegefu buli mu kimu. Ndabanga emyaka egibulamuka. Nze ndi mwetegefu buli kimu, manyi neesobola buli kimu. Abakazi bali batya? Gyotambulira bali batya? Abakazi emyaka emito gino gisumbuwa nnyo. Mazima gy'emyaka emito kyetaaga n'okufuna ku mukazi akuzeeko, naye emyaka emito 18 paka ku 22 basumbuwa nnyo. Basumbuwa batya? Tugamba oyinza omuteeka mu kintu n'omuteeka wano okola kino n'alabayo oli, n'omuteeka wano n'alabayo n'omulala. Kakugamba abawala bato. Gwe weemanyiiko buze ki? Nze omukyala gye ng'amanyi? Nze omuze gwe neemanyiiko nganze ni musajja alina ebbuba mu butuufu, kuba saagala nkwatira kukyana mba mpulira obusungu kuba alaafu gye mba mulaga eba yaki y'amaanyi. Kati onkwatira kukyana mpulira ddala nga kyankalanyi ku mutwe gwange. Obusungu bwe bukuyitirirako okola otya? Obusungu tulina kukkanya ensonga zonna zigwera mu kisenge nga tuli babiri, obusungu tebukola. Oyogedde nnyo ku byalaavu. Ebyalaavu biri biti ebyo? Byalaavu bintu birungi nnyo kuba oba ofunye omuntu gwe weesiga namwesigaŋŋana n'akwesiga n'akuteeka wano naye n'omuteeka wali ne mubanga mukola ekintu ekiri kitya kimu kyokka. Omukyala bamukwata batya? Omukyala era omukyala omukwata nga kabebi, buli saawa oba olina omubembejja
n'omuzza wano n'omuzza wali mukyala ofunayo emitwalo 10 mukyala nfunyeyo 10 tukoze tutya naye n'afunayo mwami nfunyeyo 5 tukoze tutya ne mutandika okwezimba n'omubembejja asunguwadde mukyala n'omubuuza kyakakunyizizza. Mukazi kigotandyagadde kujja gy'oli? Mukazi gwe sandyagadde kutandikira ku myaka 5 kudda waggulu nesisosodde eggwanga lyonna gwe kasita obanga oli mwetegefu ng'osiimye. Kati abakwetaaze bakufunye bati? Abanetaaze kanamba kange abanetaaze akanamba kange kali 0 7 7 6 7 7 0 6 16. Akawalidi kali 0 7 0 3 10 4 4 7. Naye mwandyagadde mutandikire ku ki oba wandyagadde mutandikire ku ki? Nze okutandikira okwange njala tutandike nakola tutandike nga twezimba. Ate ebyomusaayi okwekebeza bw'aba akyagadde tusobola ogana ne twekebeza si bw'oba takyagadde kiri gyali kiva ku ntobo ya mutima gwe naye nze ku ntobo ya mutima gwange ndyoke buli lumamu. Egwe munnange bwe ali eyo oba nga tonakumatira bulungi tukyakuleetera ebirala bingi naye kakujjukizeeko nti puroguramu ene batusibako bannaffe aba Reham WhatsApp ebwekwata ekinyokulwa kino ojja kuba waterezezza buli kimu. Okyalaba banoonya ku Bukedde TV nga bawagiddwa. Reham WhatsApp. Feel it within.